Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni asimbye ejjinja ku kizimbe kya Ivory Tower ekyakwata omuliro ku yunivasite y'e Makerere mu mwaka ogwa 2020 ng'akabonero akalaga nti omulimu gw'okukizaawo ogutandise. Maama Museveni asiimye abaddukanya yunivasite olw'amaanyi ge bataddemu okutambuza omulimu guno ng'ekimu ku bikulembedde ebikujjuko eby'emyaka 10 bukya yunivasite n'etandikibwawo. Thank you for being good stewards of what has been entrusted to you, and thank you for providing leadership to this great institution. I'm so glad that today I return not on a sad note, but on a victorious note, to lay a foundation stone not only for the reconstruction of the main administration building, but also for the School of Law. And I came at a time when the pandemic has subsided and our children are back in school and we are all back at work. Agamba nti okutandika omulimu kuleme kuba kuzimba bizimbe wabula n'okuzzaawo ennono ya Makerere n'ekitiibwa kyayo ng'ettendekero eribangudde abantu abasinga ku ssemazinga wa Africa. Because Makerere has educated many people from other nations, not just our own. But my hope is that this will not just be a physical reconstruction, but a spiritual one. I pray that there will be a restoration of the ethical values and the faith of the entire Makerere University community, and that every student who walks through the gates of Makerere will fulfill their divine calling and destiny in God. Ssentebe w'akakiiko akaddukanya ettendekero lino Profesa Rona Magala alambuludde engeri omulimu gye gugenda okukolebwamu ng'ekizimbe kyonna kyakumenyebwa okuggyako main hall. Main hall eyo omuliro tegwagikwatako, so eyo side egenda kusigalawo, egenda okuvaawo yonna eno mu maaso, side eyo mu maaso ebyajja offices, council room, Senate room, ebyo byonna bigenda kubeera bipya. Agamba nti kyakumalawo obuwumbi 21 era nga zonna gavumenti yazibawa. Bino ebizimbe byonna gavumenti yebizimbye, esente za Central Teaching Facility, eza School of Law, eza Dentistry ne main building. Maama Museveni akuddewo n'ebizimbe ebirala 3 okuli Central Teaching Facility 2 okugaziya abayizi we basomera n'ekirala we basomeseza abasawo b'amannyo awali waggala olw'obutatuukana na mutindo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.